Okay, twongere kubuzaako era gye sokwatengo tumude mpologomero nje yedembe bukosi wano wetudda nawo ndowooza katukwatewo oba oli awo wetunaakoma wetunaakoma nzikiriza nti kikutwalira ebbanga eriwerako sinakindi n'obutawulirako ddala ddala wano mu programu Wolokoso ng'omunywanyi ng'ono nga wambagwe tabulirako yadde okubaako nekyanyega mu Wolokoso wano bwe mbagambako ye mwami amanyiddwa nga retired Major General Kasirye Gwanga era nga ddala mu butuufu kirabika okubanga etimu gyeyo kyonna kinibanga nsonga nkulu nnyo era nga weetaagira ddala okugiwuliza n'obwegendereza. Nabyo mukola concert waliwo mukwano gwange gwenjagala ennyo Chameleon ne ono David Rutalo batumidde naye concert corona egenda zono abaana abalala tebankwalira bbanga bali bakuba ebintu byentegeera Chameleon wange manyi gyavudde badde mugobera yabakubye oluyimba nti baluwa baliddawa ngera bwogenda Kasirye Gwanga oyo musajja wali luddawo manyi gye nava kye Chameleon kyeyabagambye that is a nice one, it's a hit. Oluvannyuma lwa General Kasirye Gwanga okutegeeza abayimbi be abamunyumira n'awane hit wano bwe twamubuuza ku nsonga ya Bebe Cool nga bw'ali nti munywanyi wawe abeera atya ng'ate music we tamunyumira ng'ate muntu ali mu kibiina kyabwe bo bennyini kye bawagira yagambye ye tamumanyi wadde. Simumanyi yani yayimba ne physically simulaba nkoba okumukwata mu ngalo Chameleon mumanyi ganji mukwano gwa ne Bebe Cool what is so special about him chichayizo okuyamba enare kutubulira ghetto you are stupid why did you grow up in the ghetto wadduka waka you end up what bonna abaana aba ending up mu ghetto bazadde baabwe tebabalabirira. Okusinziira ku retired Major General Kasirye Gwanga alina ensonga b'ennegeri gye yabadde ayiseewoko mu ngeri y'okubate ng'ajolonga munywanyi wange Big Size Bebe Cool kale nno wano nno kwe kugamba nga ninga agamba nti mpolampola jenero ono gw'oli mu kuvulunga bwoti oba gw'oli mu kuwa level mutabani wa munywanyi wo Moses Bidandi Sali ole bwasirise yazala Bebe Cool yamukuza bubi yamujeemako ne Bebe Cool toyinza kati nga ngenda ne bembera ngeze kwogera mu lukuŋŋaana nti ne Bebe Cool ntambula butamu oba nywaki toyinza kungeza ku Bebe Cool those are idiots kati gwolo okuba nti oyimbye ku mizindaalo ng'ogera nja kukubira mu distance nja kuyunga wano akabundu kange mbereyo era bwe baba bamutadde ku kunoonya akaluka NRM ezo zero kati adduka ajja mu NRM aleete wiidi ye eyo gyonywa gwe simanyani Bebe Cool nga yanjawulo. Bw'owuliriza ebyogerwa bannamagye abasinga naddala bajeno abasinga abadde bagamba nti oba oliawo mwana mulenzi Bobi Wine Kyagulanyi tajja kufuga ggwanga lino wabula General Kasirye yagamba omwana ono alimu omulamwa era ye ajja muwagira naye si ku kino ekisanja agumiikirizeemu kiri ekijja naye nga kino asooka alindemu naye nga ye amwagala kyaliiwe. Afadhali Bobi Wine mutya ya Bobi Wine is gaining ye muntu gutula naye nze bwe yawangula yajje wange ne bwe agenda mu campaign Bobi Wine yajja nangamba wayi tutambudde tutya kapo ne mugandi genda ujja bawangula era n'abenarem nabagamba ne bagamba nti mutwala president bintu ebyo Bobi Wine agenda bakulu Bobby Cool tayina wenkana ku Bobi Wine mugamba atambulo walwa namugobera to compare them there is no way you can compare with Bobi Wine. Bobi Wine kye mugamba kiri kimu eno si time ye kwa kati ngaba Kasirye Gwanga sinza mukeza nga ine kye bajje bagende ku nkene bajje bafukeyo musulu ngawo owulira ensonga ezo zabadde zikwatira ddala ku nsoloboto kino kyawaliriza munywanyi Big Size Bebe Cool ogenda ku mukutu gwo gwa Facebook ogumanyiddwa nga Bebe Cool n'ateekayo obubaka buno wammanga Owekitiibwa retired General Major Kasirye Gwanga alina ebitiibwa byonna erinze gy'oli era kiriba ebbanga lyonna Mr. Kasirye Gwanga newankubadde nga gwe tewasobodde kumpa kitiibwa era nontyobola mu bantu bonna kyokka nga tetwesisinkanangako yadde okubaako emboozi yonna oba gye tugatta ffenna we nalinga nkuzibwa nga nze nakuzibwa mpa abantu abansingako obukulu ekitiibwa naddala abantu ab'ebitiibwa nga ggwe abagenda mu nsiko ne balwanirira eggwanga lyattu Uganda ne balwanirira eddembe essanyu eri buli omu sako n'eddembe ly'okweyogerera kuno kwesa n'okwekkiririzaamu eri buli muntu wabula Mr. Retired Major Kasirye Gwanga abaganda bagamba nti n'omuto akuba engoma n'omukulu n'azina kale nno newakubadde ng'onsingako obukulu nandiyagadde mbeeko n'obugambo wekuwabula era sookwate ng'obuwuliriza
omulundi oguddako retired Major Kasirye Gwanga wegendereze nnyo abavubuka abali mu mawulire kati ngabo abagala okubatenga basiga ebibuuzo ebisigo obukyayi naddala kubatenga bagala okubaddamu ansa ezizo kubatenga zigasa radio sakole TV zaabwe zibakolere amawulire naddala eri abantu nga mmwe era nga babuuza abantu nga mmwe abalwanirira eddembe mu ggwanga lya Uganda eri era eggwanga abalete eddembe mu ggwanga lya Uganda lyewaleeta nga gwe Major Kasirye Gwanga sakone omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni eggwanga lyatulina erijjudde eddembe nga wooliraba bwoti newakubadde byonna byogeddwa wabula okisigaze ekitiibwa kyange eri ggwe era kirisigalawo ebbanga lyonna mirano nasaako omukono Moses Sali aka Big Says Bebe Cool TB Ambassador Facebook basaako omukono basaako ki mukono kale